kituufu President Yoweri Kaguta Museveni tali bulungi. Kituufu Speaker wa Parliament omumpya eyakalondebwa Jacob Olanya tali bulungi. Ekirwadde kirumima mawuwe COVID-19 kibabala embirizi kyekibuuzo ekinene ekiri mu ddiiro. Nkwaniriza ko nnyonyini ddala munywanyi wange mukwano gwange erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Ene bagita good talent omumpya subscribinga tuwe comment yawo gwa yamala dok subscribinga likinga sharingira ko ne munno so twagala tubere nga tukubaganya ebirowoozo ku mboozi ez'enjawulo tuwa celebrity interviews exclusive n'ebirala bingi nnyonyini ddala. Waliwo emboozi ennene etambula. Yes, President Yoweri Kaguta Museveni ajevuddeko waliwo akatambi akali katambula ku mitimbagano nga kageza kulaba nkabika mu kulembeze ogwange erya Uganda toluvanyuma n'alabikako. Ekitegeeza nti yali zikyamukubira endulu matu tafangako. So twagala tubeera ate nga twongera okwongera okugaziya mu nsonga efaananganako ng'eno okusinziira ku kunoonyereza okw'enjawulo ze kwe mbadde nkola nga nze Sonko Muhammad ebimu bivaawa biddawa tugenda kwogerako ekirwadde ki COVID-19 n'amawulire amalala agamu agatambula mu ggwanga Uganda agagenda mu maaso gali weetaaza okubeera nga gwe omanya n'ebimu obimanyi naye ate oyinza okuba nga weetaaga okuyingirako deep in the story okwongera okuyingira munda mu mboozi tubeera ate nga twongera okuba nga tugigaziyamuko wano nawali wano wawali. Oliuta munywanyi COVID-19 wali tusanitizinga ennyo tunabe nnyo mu ngalo mask tugikozese twekuume duyiro ayamba kukulaba nga omubiri guno gubeera gw'amaanyi bw'ofuna ekirwadde kiri omubiri gusobola banga gulwanagana n'obulwadde buli ate nosobola okubeera nga obeera malidaadi sana. Nze Sonko Muhammad nyongere okweyanjulira twongere okukwata ku nsonga zino. President Yoweri Kaguta Museveni ye president yakulembera eggwanga lino ya Uganda yalangirirwa. Yes, tukimeke nkirya eyalangirirwa n'abeera ng'era agenda ekkololo n'alayira oba neerayiza kyonna nga bw'oyinza okukiyita. President Kaguta Museveni akulembedde eggwanga lino erya Uganda okuva mu myaka egy'ekinaana eyo. Abamu tulabika tetunazaalibwa. Yes, tetunazaalibwa ffe bali myaka 2 nga ye yatandika dda ovulumula ekintu. Si ye president yasooseewo, ye president ow'omwenda owa Uganda. Bangi abaaliwo Obote, Amini, Bani, bajja ne babeerawo Muteesa ne bakulembera eggwanga lino erya Uganda paka ate wetutuukidde ku bukulembeze bwe bwa Yoweri Kaguta Museveni essaawa ya kaakati. President Museveni ono bw'ogattagatta ebbanga lyakulembedde Uganda emyaka agatta emyaka gy'abapresidenti banna abalala bonna abajja bakulembera eggwanga lino erya Uganda n'agikubisaamu. Oba okitegeera teri president kubajja bakulembera eggwanga erya Uganda yali abaddewo n'akulembera emyaka egiwera 20 naye yagiyisaamu n'agenda amaaso okulaba nga kulembera eggwanga. Mu ngeri emu endala guyinza obba omusango oba obutaba musango okusinziira ku ggwe ali eyo andaba era agoberera good talent. Naye nze bwe nzija njagala ku ekyo kye weetaaga okubeera nga nkuwa ekituufu so si ku ekyo ky'oyagala okubeera nga olira munywanyi wange. Gye buvuddeko ennaku z'omwezi ali 14 omwezi ogwa January mwaka 2020 President Yoweri Kaguta Museveni waliwo okulonda kwa Uganda. Mwalimu abantu abavuganya ab'enjawulo. Okwali Kableta, kwaliko Katumba Oye Muvubuka munnaffe, kwaliko Robert Kyagulanyi Ssentamu, President Yoweri Kaguta Museveni, Ndobati Mau, Power Patrick Oboy Amuriat. Gye byagenda okuggwera ng'abantu babiri bali mu race ebyaddala. Nga President Yoweri Kaguta Museveni ali mu race ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina obuwagizi bungi nnyo nyini ddala nnyo. Bukunukkiriza n'okusinga kw'obwo obwa retired Colonel Dr. Kiza Besigye ate ngono yakavuganya omulundi gutya gumu nga Kyagulanyi yakwatira ekibiina ki NUP bendera okulaba nga agenda mu maaso n'okulaba nga avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni nga akwata ekibiina kyabwe eki NRM Museveni yasookera yaliko mu bibiina ebyali by'enjawulo so ne bajja ne babeera ne NRM waliwo okulwanagana waliwo okuyiwa omusaayi okulaba nga Gavument y'eggwanga lino erya Uganda ekyuka era nakwata obukulembeze waliwo okusanyuka n'okusagambiza okw'enjawulo nga yakwata obukulembeze n'aleeta eddembe esakati eddembe lyakalifuuse problem ate mu ggwanga Uganda naye ekintu kyonna ekijja ekisolobera eky'omulembe ne buli kiro kigenda kyonooneka. The same thing nga bw'olaba nti omukulembeze w'eggwanga etime gyajjiramu baba mwetaaga nnyo abako ebintu bingi byatandikirako n'akyusa. Naye buli lwolwawo abantu bagenda mu maaso n'okulaba nga ate bakowa ebyo byokola nga ate bakukoowa. Era kyo kya mu buntu nti buli lwolwawo nnyo mu kintu osobola okutandika ate okonona obuntu. Too much of anything is always bad. Oba kitegeera kati so President Museveni n'abeerawo n'akulembera ebbanga lino lyonna
naye mbu balina okukanya kwawe nga bwe bava mu nsiko ne banne talk about Yoweri Kaguta Museveni, talk about retired Colonel Besigye n'abalala bangi naye baatuuka ekintu kyamuwoomera nolako omukulembeze gw'eggwanga juuzi emyaka egiwedde emabega ng'agamba nti mmwe mubeera bezi wano mu Kampala temutambulako naye nga nze Museveni atambulako ntambuddeko ne mbako gye ntuuka ewala nendaba nga Uganda ya mulembe. Uganda is sweet. Uganda etandika butandisi kumpoomera. Oludda oluvuganya ne bazikubamu ne zaaka ne bagamba omusajja atandika butandisi oba okitegeera kati so bingi ebize bibaawo aje buvuddeko kati nnyo bayitiramu speed olwakadde ne data n'embeera gye tulimu n'okuba ntuyina ebirala byetwagala obeera nga tukwasaganya neewuliriza bulungi era gobeera bulungi ensonga zino ntandise leero ngenda banga mbaleetera ebintu bingi nnyo nnyini ddala nga nkuwa ekyo ekituufu nga sikuwa kye weetaaga kuwulira ate nga seekubira noba okitegeera nga nkuwa balancing story nembozi ngeno tandika okubeera nga nkuwa nga mbawa Amini yali omugwanga Uganda yakola biki yagenda atya ebbanga lyamala nga kulembera eggwanga Uganda obukulembeze bwe Amini yabugjamu atya era Amini yagenda atya Amini bwe yali bamuyiribye okuva mu ggwanga Uganda yayogera biki ebisembayo obadde okimanyi nti Idi Amini Dada ali president kwa galinya lya Uganda yakolimira president Yoweri Kaguta Museveni era ayina statement gye yakola nga ava wano nga afuumuuka emisinde paka gye yafiira mu buwanganguse Jidda nga yayogera n'agamba nti bana Uganda muli nnoonya nga mutukyasobola kundaba muli nnoonya oba muli mwaga muli yagala nkomewo mbakulembere nga tekikyasoboka simanyi oba kyekiriwo kati oba mugamba awo etwamuuna abatusinga ku myaka abaaliwo ebiseera ebyo bye mwalabawo nebyakati bye mwalaba tetumanyi mutugerageranyiza biri bitya naye nga ffe abasoma ebyafaayo nabagobera ebyafaayo n'abayingira munda deep inside the story atuvaye ntukibeera nga tukuwate kino President Kaguta Museveni amalongolo obukulembeze abeerawo abuludde abula oluvuganya especially ekibiina ki NUP n'abalabu nabo nabakiriziganya mu nkyukakyuka batandika okubeera nga bagenda mu maaso n'okulaba nga bawakanya bino President Museveni n'alayira n'abeera wano mu ggwanga Uganda kati nnyo mwezi gumu ebiri emabega President w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuluma mu ggwanga Uganda n'atambulamu n'agenda ebweru w'eggwanga kubanga ate abaako emirimu emitongole gyatuukiriza esakakatira nakati gyakyali naye bwe yali avaawo yakwata obukulembeze bwe n'abeera nga abaako omumyuka we gwe yabukwasa oba kiraba beere ng'agenda maaso ng'atambuza ekintu n'ensonga ye mu ggwanga takola ki taliiwo kyamufuula ow'enjawulo newankubadde ekibiina kya byabufuzi ku bibiina ebirala oba ne ku gavumenti yennyini tetwali tulabyeko olunaku president lwavaawo n'akwata obukulembeze n'abwa omumyuka we nti lamulira ddala nga nze bwe mbadde namula ne oba tonkubidde essimu oli mu kapasite asobola okulamula eggwanga olw'ensonga gwa myuka singa mba nga nvuddewo gwabeera atambuza ekintu lamulira ddala nga busobola olamula ekintu oba okitegeera so n'atambulamu nagenda ebweru w'eggwanga ku mirimu emitongole egy'ekibiina ki NUP n'ensonga ze endala manji agazze gayitingana kuba ekirwadde ki COVID-19 lwekyatandika okubeera nga tekiyingira mu ggwanga erya Uganda kyandikusobeera ate nga kitubala embiriizi ekirwadde kino ssenyiga ono omukambwe lumiima mawuggwe azze nga atulugunya ensi ez'enjawulo paka no mu ggwanga Uganda n'atuuka ne bamulangira gwali mwezi nga gwakusatu lockdown netandika okubeera nga eruma tumumazeemu omwaka tubadde nga abaddirira weevu ey'okubiri nejja eggwanga endamu ne liyimirira eggwanga liyimirira mu mbeera nga tetunnamanya kikiddako eggwanga lituuka maaso ne libeera nga liyimirira nga tetumanyi bannayuganda bagenda kulya ki n'ebirala ng'ate buno obutereevu buvunaanyizibwa bwa gavumenti ebeera eriko kulaba ng'eteekateekera abantu baayo n'okumanya nti ekirwadde kizzeewo the disease is here to stay oba okitegeera n'ekyo ekiddako abantu bagenze mu lockdown for 42 days but after those 42 days what is next equation ebeera ennene mulinze sente za nabbanja tezituuka right singa zinaaba nga zituuse omaze okuzifuna ogenda beera nazo paka lockdown lwenaggwako because it's likely n'okuwunzika omwaka guno nga tuli mu muggalo oba kitegeera embeerera nga tezzeeyo ate obulwadde the disease here to stay what is next oba kitegeera tugende mu maaso obulwadde buno bwe bwajja butulugunyiza abantu ab'enjawulo naye businze kutulugunya abo abali mu myaka egigenderedde era bangi abawerako baluguzeemu obulamu naye nga bali nnyo myaka egigenderedde buno bwe bwajja tebumanyi munaku mwavu bizinesi maani munaddini n'omulala kasita bukwata buyina okukulooba ne bukutwala obulwadde bwakwatako mulangira yali waawa mwerabidde erinnya njabbanga mubajjukiza era ensi nebeera ku bunkenke nti bulingidde mu lulyo olulangira sayidi z'ebungereza eyo oba okitegeera tuuto bukutabamu ku bapulezidenti b'amawanga ag'enjawulo twala pulezidenti w'e Burundi
yali akyali president tanakubera nga awaayo office ne lumutwala era nafa naziikibwa paka ne Bwiino president yaggwaawo era yafa. Tukomyewo kati ono muggwanga Uganda luzze lukwata abamu ku banene abasajja abalina zi business ez'enjawulo ne bafa. Obukitegeera obulwadde buno bwongera otteeka eggwanga ku bunkenke lya Uganda n'ensi yonna. Bwe bwagenda China tebaafa bakunkumuka bukunkumusi. America ewalala wonna obulwadde buno bugenze butta abantu nnyo. Ffe tusinze kosebwa Bwiino ey'okubiri era bangi bafudde. Kumpi buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala wadde tewabwera week nga teruyiseeko mirambo giweeretana ate nga gya COVID-19. Bantu bafudde ekirwadde eki COVID-19 kyekirwadde ekirumima mawuggwe. Tweyongereyo mu maaso munywanyi. Tugende ku mulala ne Tanzania. President waayo Magufuli ono yafa kirwadde ki COVID-19 era omumyuka we awo mukyalo enabeera nga atambuddira mu bigere. Obulwadde buno tebulina kyanjawulo nnyo era tewali kyakwewuunyisa nnyo nze kiyinza kubeera nga neewuunya nga singa bukeera ku makya eggulire ddene lijja ne bagamba nti pulezidenti w'eggwanga erya Uganda naye aluguzeemu obulamu lwa kirwadde kino olw'ensonga tukirabyeko mu mawanga amalala nga ba pulezidenti bafa ne babaziika. Tulabika abasajja abagagga babijodolo ne bafa ne babaziika. Naye obulwadde buno businze kutulugunya abo abalina emyaka egigendereddeko. Businze tulugunya abo abantu abalina emyaka nga mikulukuluko. Obukitegeera kati so bangi bazze ne balugulamu obulamu ne bafa ne baziikibwa ne baggwaawo. Ekisinga okukwata ennaku ku bulwadde buno nti ofa naye omuntu wamu n'omuziikako eba problem. Tukyagenda mu maaso bw'obukwata n'ofa okuziikako kiyinza okuba problem. Olw'ensonga batya era naye mwennyini osobola okubeera ng'otya okulaba ate ng'okwatibwa obulwadde buno muziikira wala. Baziika nga abaziika komando barapinga burapizi ne bateekayo wansi ebisigadde mu biteekako oluvannyuma naweerekereza ssaala. Naba okitegeera esaka kati n'obeera ofudde tebakukkiriza kusaala nti ova n'ogende e Masaka oziko omuntu leka abeeyo bakuyambeko baziike. Gavument yayise etteeka nti baziika n'abantu ababeera amakumi ameka 2 baziika abantu kati n'ekyo kiggwe kiveewo tugende ku birala. Kati emboozi eriwo ennene etambula ey'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda gye buvuddeko abaana abaavaayo n'akatambi ak'enjawulo. I want to clear this. Nga bagamba nti omukulembeze w'eggwanga erya Uganda tali bulungi, embeera gy'alimu mbi nini ddala era atwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Nalaba abaana nga bakola bu comedy challenges zitandika ku kitimba ab'embuzi yaffe tugisale ab'amatoke n'ebirala ne ngamba ate omuntu wafuna obuvuzi bunti agenda kufa mufyo kaaba ate musanyuka busanyusi. Naye buli muntu alina ensonga era kino kijja bwe kiti abamba okay. Naye njagala mpakiri yalingire katambi kano eddoboozi limwawulira nga lifuluma ng'oli agamba embeera etabuse president w'eggwanga. President atwaliddwa nga biwala ttaka. President atwaliddwa nga biwala ttaka ekirwadde kimukutte. Ekirwadde ki COVID-19 kikutte omukulembeze w'eggwanga atwaliddwa nga biwala ttaka. President bamututte mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo nnyini ddala bamututte biwala ttaka. Eddoboozi bw'etyo bwe lyali mu katambi. I want to clear this. Eddoboozi lino omuntu yakola eddoboozi lino li ku radio Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo esangibwa Kampala mukadde wano bamuyita Sonko Musa. Erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Oyinza okugamba Sonko M. Oli Sonko Musa era naye Sonko M. Ono munywanyi wange nasoma naye. Omwamikazi we Bashiri mbazi yateekako ko omukono n'abasomesa abalala. Ku Reading Field Media Academy yali nateetaawo gitwasomera ebyamawulire mpola. So ono emboozi yali akola yagikola bbanga ly'emabegako nga Magufuli ekirwadde kyakamukwata represent we Tanzania ng'era atwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Bano ne bafuna information ne bajja ne bakola story eno nti president ebibye si birungi. President ekirwadde kimulidde. President era kimukutte. President kimulidde bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka. President addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Yagenda nga ayogera bw'ati nenga tayitula president. Paka oluvannyuma emboozi yakola gye yatulira president w'eggwanga eri Tanzania bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kati abaana ba wano ne balikodinga eddoboozi eryo olina tolerance n'aliwo obudde n'atema ng'akoma ku president n'akata essaawa yakakati. Essaawa gy'akateeramu ng'oli yafaana dda n'aziikibwa yali yalwala dda olwadde ne bumuluma n'afa n'aziikibwa ne wayitawo n'ebbanga ono alyoka azza akantu ti president era ekikoze kimukutte. Abaana challenges ne zitandika ku kitimba. Tusale embuzi bawaasa amatooke bakoze biki embutu zivuze ku kitimba.
ba Facebook in-laws ne walala obo kitegeera ne president abali bategeza wawa era okulaga Anthony ayita ina buzibu bwonna kaayitanga leero n'olunaku oludda kenkeera president n'alabikira ku mukolo ogumu yali saidize munyonyo nga ayina omukolo gwe baaliko gwe bazze okukwasaganya president n'alabika ku ne bagamba batulimbye omusajja akyali muki omusajja akyali mulamu wamala oyita time kalale essaawa ya kaakati ndaba amawulire mangi gatambula ku mitimbagano kajubi bani ba bloggers abenjawulo abali mu mawanga amalala ne walala bavaayo abalina amawulire gafulumya agalaga nti wandibanga waliwo embeera etali nnungi nnyo eri omukulembeze wa ggwanga lino erya Uganda President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa lumbuye mulabyeko ku live nga naye ayogera ku nsonga zimu zino the same thing era bavaayo okwera ne muhozi naye ne bagamba nti mulwadde ne bamubika n'ava na postinga ku mitimbagano n'agamba nti buli munambika ng'olumundi gwasatu nga mumbika ne Katonda agenda beera nga nyogera bwongezi ki maanyi kakati so njagala ate mbere nga nkutegeeza munywanyi wange nti gana amawulire gali gatambula naye si makakafu president w'eggwanga lyonna bw'alwala era n'afa oba okiraba president Museveni w'alwala n'afa president w'eggwanga lyonna gavumenti yevunaanyizibwa okuvaayo nejja n'ebikoono bwe batannavayo kujja n'ebika muntu ono ne woba omulabyekawo ng'afudde n'ogamba omulala tulina bwe tugenda kubyesigira mpozi ng'oleseka vidiyo ate vidiyo eri official tefulumanga kulaga nti ono mulwadde era bagamba abamu tebali bamujjanjabira mu State House nnyonyo sijja kiwakanya oba wadde okukikkiriza ne nange sirina bukakafu bwa kino sinjagadde nkiriringire kino ti president yenna asobola n'okufa n'amala emyezi oba omwaka ogweri omulamba oba okiraba naye nga takoze eki nga tebamubise era nga temumanyi nti mufu anembo zinyabadde ngoberera oli n'agamba nti president Museveni yeyogera n'agamba nti ye bw'afanga mbu ndi mumbu nti ye yagamba mbu bw'afanga bamala omwaka mulamba nga tebamubise oba okitegeera mbu ye bw'afanga bamala omwaka mulamba nga tebamukoze eki nga tebamubise nga bamuvumika oluvannyuma kati ekyo kiba nga kituufu era ne bwe yakigamba ne bakigobera kitegeeza bwe tuba nga tuli mu 2021 bajja mubika mu 2022 mu mwezi ogw'omusanvu nga bwelagwa 2 bwe buti singa abafiiridde mu mwezi guno ogw'omusanvu oba okitegeera munywanyi wange kati so emboozi bwetyo bweri naye ngenda kuwa trick yemu ogezaako okwongera okumanya bino president bwe bali omwaggulu gw'okubiri gugenda okujja sooka najja n'ayogera gituli n'agamba bodaboda mutiko omuntu atya kafiyu asigaddewo nga bali ku ssaawa mmeka n'abamabbala twabamiiza temukolako n'agamba nti abali enguzi mu bantu abakuŋŋaana ne mbaleka ne bakuŋŋaana tugenda bakolako nga amateeka gakola ki nga bwe galagira n'awooninga n'agamba naye omunaganda ogonda bino ngenda kukomawo nziremu nnyimirize yayogera kitono nnyo n'avaako bwe yamala wayitawo oba wiiki ng'emu n'akomawo kuba agamba agenda sooka tule n'abakakiiko ke olukiiko lumala okutuula National Task Force then akomewo ayogere bamala okutuula era n'akomawo n'akola ki n'ayogera bwe yadda n'ayogerako gye tuli president Yoweri Kaguta Museveni yayimiriza ebintu ebyenjawulo kafyu n'amukendeeza n'akomawo ku ssaawa egyo abamaduuka ssaawa egyo mubeere nga maze okuggalawo bodaboda temutikka abantu entambula n'aziyimiriza mpozi cargos alina bodaboda yetambulirako bwogu tuyakkiriza okutambula naye atikkako omuntu etukwatira problem mpozi bano abakozi ba insurance workers babeera bagenda mu maaso n'okulaba nti nga bakola oli mukozi wa banka oli munnamawulire oli musawo okolera URA abo weebati abali future ate ng'olina ebikwogerako noba kitegeera era n'ateekawo omuggalo ogw'ennaku 40 ennaku 42 gwe mwezi gumuloza ne wiiki nga 2 so president Museveni bwe yakola kino kitegeeza alina okukomawo ayogere nga ennaku zino 42 zikoze eki nga ziweddeko president alina okukomawo abeere nga ate ayogerako gye tuli kati akakodyo kalikamu tulinde bulinzi president lwagenda kukomawo ng'ennaku 42 nga ziweddeko lwe tujja otutegeera nti akomyewo n'ayogera gye tuli munnange mwatulimba omukulembeze waali mulungi nnyo era asambira ddala covid-19 tamukwatangako oba neera twongere tulinde tugambe nti ennaku 42 ziweddeko nga tadda kwogera ayagadde tuleka muggalo oba obudde bwonna agenda kukomawo ate abeere ng'akola ki ng'ayogerako gye tuli kati so kyetugenda okwongera okulinda just trick nyangu nnyo kino kyangu nnyo naye bwe munaava ne mbeera nga mugamba nti taliiwo mulwadde afudde taliiwo
So because ennaku week eziweranga bbiri zimaze okutukako tubuze ennaku zitawera 20 malala. Kale so just very easy and simple tubere nga tetuguminkiriza mu katini katini tubere atenga tulinda zino ziggwerako mujja genda okulaba omusajja w'ekikofiira nga akomyewo ate nga akola ki nga ate ayogerako gye tuli. Nebo tunagenda okulaba nga omusajja w'ekikofiira nga talabiseeko nga tetumulaba nga tugamba omusajja nno yandibanga ebibye tebitambula bulungi yandibanga kirabika nga kyamulya oba okitegedde kati so kyekyo so twagadde okujja tukiriyalinge kino katini nnyo okusinziira kuffe kuba tulina abatugoberera nga mugoberera wano wokka nga mwetaaga okumanya kiki ekiriwo ki ekigenda mu maaso. Okay, so emboozi yo bwetyo weeri ebitwaga tubikuwa tubiri nga tetubiziza ku bbali tutambuleko oko ewalala amawulire mangi agazenga gatambula twalabako Dr. Jose Chameleone yavaayo n'abeera ng'ategeeza eggwanga nti ye y'omu ku bantu abatandikawo ekibiina kya WUMA Uganda Music Association. Era ayina abamu ku bayimbi banne be yayita ne bakuŋŋaanirako Samuel ne babeera nga bagenda mu maaso n'okwongera ku nsonga ez'enjawulo. Twagenda okuddamu okumulaba nga linga atandiseewo ekirala ekipya nga kyekutudde ku WUMA era ng'ayina abayimbi abanene bangi nnyo nnyini ddala baali nabo. Amanene gagenda mu maaso nga gatambula n'abeera nga asinkana ne ku minisita Prime Minister Mukyala Nabbanja katuyinza tuweereze kasente basinkanamu ko ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. Twagenda okuddamu la meetings endala ezituula nga Sindi Byeyibe Sindi abadde president yaddira Waikibenda Mbigere nga bamawulire bamuliko bangi abeeko kyabagamba naye nga talina kyamanyi kyasobola kwogera bagamba mulindeeko tugenda kuddamu tutuule twakati tumenye nga tukola ki nga tukomawo naye bonna bena buli olaba ewali okusiitaana olwesi wabaawo ebyenfuna era wano wandibanga lwo yasensinze ebyenfuna because time ntono nnyo twageze okulaba nga ministry ya agenda nga netegefu okuteeka sente mu online concert egenda okubeera nga ekolebwa babbalunywa bano bebagiina mprobota balunywa bebagiinamu omukono okulaba nga ate baagala kino kigende mu maaso bakole online concert eno kino kyongera okkangamu bannabitone n'abantu abalala abagala ebivulu biddemu okubeera nga bikola wandibanga lw'okwesikwesi olwagala okukolebwa ebivulu bino bireme kuddamu okukolebwa gavumenti ate owning kijira mu mbeera yemu eri app ye bagamba empya eyazze gye bagala okubeera nga bakozesa app eno okulaba nti bw'okola music wo olina kumuguza bo ne bakuwaamu ssente bo ne babeera nga balina rights zonna ezimukola ki ezimusaasaanya abamu ku bayimbi bakiwagira abalala nga bakigaana ali nakyo kyali mu bbanga bwekityo naye nga tukyali mu mbeera ya muggalo tewakyali kupafominga abakola music kati mutono atambula so embeera nayo bwetyo bweri sayidi eyo bwe tuvaayo atutadde ku bbali tutambuleko oko mu biriwo ebigenda mu maaso obuseegu kyekintu kati ekyeyongedde ennyo mu ggwanga Uganda nga tebukoma bukomi mu bisenge by'abantu nti besibidde mu lumu ne babeerawo wabula ne bebakoleddeyo bimala ne befuluma ate ne bitambula wiiki gye tukubye amabega twalaba mwana Deya Nabatanzi mukwano gw'omugagga w'e Masaka Lwasa nga lwo akatambi akatambula nga kalaga nti Deya Nabatanzi ono alina akatambi munna ng'ateeka eyalabikiramu nga balina gwe bali naye nga beemiisa mu kisenge nanti oluvannyuma byagenda okutambula nga balaga nti akatambi kano Deya Nabatanzi teyali ye nti obaka abasaidi ye Nigeria eyo ne katambula naye kyemmanyi ku mwalo ono ye newe mwogera bitya nga yesi wakwogera tanyega mwogera paka lwe mukoowa wano ebintu bya Lwasa byajja nga Lwasa amaze okubeera nga awasaawo omukyalo omulala asudde Deya Nabatanzi Lwasa ayogera bingi era asimanyi yagala omuzalira amutadde mu sente nyingi amugulidde emmotoka amukoledde business naye ng'omuwala atanyega Deya Nabatanzi akola BBS Telefina naye n'omuwala ye yali tanyega nga tava muno kigambo wadde n'ekimu mwogera paka lwe mukoowa naye nga itaze mbano okula kigambo na kimu so kyezingu kweddaga ku mwalo mpaka lwe biggwawo n'akatambi kaze ne katambula ye ate mumukubira amasimu wa tanyega tuba tukyali awo challenge endala nejja Deya Nabatanzi ne bamuzza ku bbali akatambi akalozebwa okuba nti mwana mulenzi the African boy Kasada John aka John Black nikajja nkasasanira emitimbagana akalala nga musajja mukulu ali waggulu ku mwala omuwala abamu amalobozi ag'enjawulo waliwo essimu tugirabe etambula ekiraga nti bakutte kakwate ne bagamba nti John Black abantu basose kubuuza buzibu nga bagamba John Black oba kabako oba John Black ne bagamba John Black ambalaga lubindi obutazijja ku maaso ono alabika John Black abalala talabika si John Black mutemi abadde nti ninyo John Black n'avaayo n'agamba waapi si yenze ali mu katambi naye waliwo omuntu omulala anfaanana ennyo yali mu katambi kano
oba kiraba. So si yenze wabula muntu mulala nnyo yali mu katambi kaneeno mwongere beera nga mukola ki nga mukeetegereza era mukeegendereze. Nabo bavudde ne bakuba screenshot ne balaga sima John Black ayina enkovu wano ate no talina nkovu n'ebirala. Tuba tukyali awo mulenzi nnyinyi nafaanana John Black n'avaayo n'agamba waapi bampayiriza si yenze olina okuba nga ye munnyini bwe tuba tusobola bakwata akatambi nange bankwate bantwale ku DNA simanyi bakatambi banza kukola batya DNA. So omulenzi ono nga yagera lusoga musoga John Black musoga nga yakaaba amaziga yakaaba bagamba waapi bampayiriza si yenze ali mu katambi kano yandiba nga John Black yennyini yekoledde akatambi ke n'akata. Bino bijja mu mbeera aba byokulowooza bibiri nti waliwo abantu abakuba John Black abagala omussa ku ttaka bamukakanye bamumalemu ensa bya music bimuleme oba ye mwennyini yeekolera akantu n'akata nga noonya coming back ye oba nga alaba ebintu biserebyemu ke bintu bikyatambula because John Black alina oluyimba olupya lwe bayita Mbimalanga. Oluyimba luno Mbimala yamaze olushootinga video era anytime obutasukka weeks 2 video egenda kubeera ng'eteebwa ne audio already ali out atambula era buli kyapostinga ku Facebook page ye ate hashtaginga ekigambo Mbimala hashtaginga ebigambo Mbimala ekigambo Mbimalanga kati so gano gali wano gatambula. John Black ne management yali yakola naye gye buvuddeko enkadde bali bagita Black Magic Records kati yakyusa mu katini neeyita Black Magic Entertainment n'omuyimbi obayita Martha Mukisa. Abamu ku bantu abaze bafuna akatambi kano bagamba mbu kano kavudde ku Twitter yaabwe mbu era obedda kava mu bo baze bakasaasaanya ekintu ekyo kitulowooze busa nti bayinza okuba nti bano obaye bakola obutambi buno babusaasaanye eri abalala oba okiraba so bubeere nga butambula babeere nga bakuba omulenzi oliwo because tebayawukana mu bulungi waliwo okusiitaana ne balwanira YouTube channel ne bagisigaza ne bagala omujja ku Facebook n'agisigaza waliwo okulwanira ebyenfuna nga mmotoka ze bali bayina John Black n'abaako gye yasigaza nabo ne baka emmotoka gye bakola kye batwala so buli omu n'abeera nga yeeyawula ono atambuza kyeka nga John Black muyimbi eka then ne Martha Mukisa naye ali mu Black Magic Entertainment gye bayita Black Magic Records ne waliwo okwerangira ebisongovu wano na wali so emboozi bwe zityo nno bwe ziri zitambula mu wiki ewedde ne wiki eno eriwo naye ekya president bagambe tulinde kimu ennaku 42 bwe ziggwerayo kubanga buli ziggwayo n'okudda updating eggwanga about COVID-19 kiri kitya bameka abalwadde bameka abawonye bameka bakyali ku ndidi total abafudde bali bameka abantu abakakwatibwa obulwadde buno mu ggwanga Uganda ng'ogasse abakyali abalwadde abayi abaafa n'abaawona bali bameka bwana banga tababiseeko tujja kwongera okubanga twewa ebibuzo ebyenjawulo nenga yo mukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga taliimu so emboozi bwezityo bwe ziri oba embeera bwetyo bweri twongere okugumiikiriza tulinde tulabe ki ekiddayo nono wano nyinza obutasukkawo nenyangera okubajjukiza nti sanitizing ennyo tusubscribe then n'abatanza kwana BBS Telefina yo n'omuwala ye yali tanyiga nga taba muno kigambo wadde n'ekimu mwogera paka lwe mukoowa naye nga itaze mbano okula kigambo na kimu so kyezinga okwedaga ku mwana mpaka lwe biggwawo n'akatambi kaze ne katambula ye ate mukubira amasimu wa tanyiga tuba tukyali awo challenge endala nejja dana n'abatanze ne bamuzza ku bbali akatambi akalozebwa okuba nti mwana mulenzi the African boy Kasada Johnny aka Johnny Black nikajja nkasasanira emitimbagana akalala nga musajja mukulu ali waggulu ku mwala omuwala abamu amalobozi ag'enjawulo waliwo essimu tugirabe etambula ekiraga nti bakutte kakwate ne bagamba nti John Black abantu basose kubuuzabuuza nga bagamba John Black oba kabako oba John Black ne bagamba John Black ambala galubindi obutazijja ku maaso ono alabika John Black abalala talabika si John Black mutemi abadde nti ninyo John Black n'avaayo n'agamba waapi si yenze ali mu katambi naye waliwo omuntu omulala anfaanana ennyo yali mu katambi kano oba okiraba so si yenze wabula muntu mulala nnyo yali mu katambi kaneeno mwongere beera nga mukola ki nga mukeetegereza era mukeegendereze nabo bavudde ne bakuba screenshot ne balaga sima John Black ayina enkovu wano ate no talina nkovu n'ebirala tuba tukyali awo mulenzi nnyinyi nafaanana John Black n'avaayo n'agamba waapi bampayiriza si yenze olina okuba nga ye munnyini bwe tuba tusobola bakwata akatambi nange bankwate bantwale ku DNA simanyi bakatambi banza kukola batya DNA. So omulenzi ono nga yagera lusoga musoga John Black musoga nga yakaaba amaziga yakaaba bagamba waapi bampayiriza si yenze ali mu katambi kano yandiba nga John Black yennyini yekoledde akatambi ke n'akata. Bino bijja mu mbeera aba byokulowooza bibiri nti waliwo abantu abakuba John Black abagala omussa ku ttaka bamukakanye bamumalemu ensa bya music bimuleme oba ye mwennyini yeekolera akantu n'akata nga noonya coming back ye oba nga alaba ebintu biserebyemu ke bintu bikyatambula because John Black alina oluyimba olupya lwe bayita Mbimalanga. Oluyimba luno Mbimala yamaze olushootinga video era anytime obutasukka weeks 2 video egenda kubeera ng'eteebwa ne audio already ali out atambula
era buli kya postinga ku Facebook page ye ate hashtaginga ekigambo mbimala hashtaginga ekigambo mbimalanga kati so gano gali wano gatambula John Black ne management yali akola naye je buvuddeko enkadde bali bagita Black Magic Records kati yakyuse mu katini neita Black Magic Entertainment no muyimbi obeta Martha Mukisa abamu ku bantu abaze bafuna akatambi kano bagamba mbu kano kavudde ku Twitter yaabwe mbu era obedda kava mu bwe baze bakasaasanya ekintu ekyo kirowooze busanti bayinza okuba nti bano obaye bakola obutambi buno babusaasanye eri abalala ngabokiraba so bubeerenga butambula babeerenga bakuba omulenzi oli because tebayawukana mu bulungi waliwo okusiitaana ne balwanira YouTube channel ne bagisigaza ne bagala omujja ku Facebook n'agisigaza waliwo okulwanira ebyenfuna nga mmotoka zibali bayina John Black n'abaako gye yasigaza nabo ne baka emmotoka gye bakola kye batwala so buli omu n'abeera nga yeeyawula ono atambuza kyeka nga John Black muyimbi yeka then ne Martha Mukisa naye ali Black Magic Entertainment gye bayita Black Magic Records ne waliwo okwerangira ebisongovu wano na wali so embozi bwezityo nno bweziri zitambula mu wiki ewedde ne wiki eno eriwo naye ekya president bagame tulinde kimu ennaku 42 wezigwerayo kubanga buli wezigwayo n'okudda updating eggwanga about COVID-19 kiri kitya bameka abalwadde bameka abawonye bameka bakyali ku ndiri total abafudde bali bameka abantu abakakwatibwa obulwadde buno mu ggwanga Uganda ng'ogasse abakyayi abalwadde abayi abaafa n'abaawona bali bameka bwana banga talabiseeko tujja kwongera okubanga twewa ebibuzo ebyenjawulo nenga yo mukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga taliimu so embozi bwezityo bweziri oba embeera bwetyo bweri twongere okugumiikiriza tulinde tulabe ki ekiddayo nono wano nyinza obutasukkawo nenyongera okubajjukiza ntusanitizinge ennyo tusubscribinge tusharinge tukomentinge tubeere ate nga twongere tutuuka ku bintu bingi nnyo nyini ddala nze Sonko Muhammad Manywanyi wano wembasiibulidde mubeere bulungi mweraba